bagamba unsuru akhaka zaliman au madhluma. Nganda omusiraamu mutaase mu mbeera yonna gy'aba alimu. Gyeriyo eyabadde ankubidde essimu wa mawulire kati shehe obadde ogamba kikubana abaana bano Rema ne Kenzo namugambye oli mujega nemuga ekisooka abo abaana ba busiraamu oyagala mbogereko ki munoonya kutunda mawulire oyagala mbogereko ki baana ba busiraamu ndi musiraamu mu busiraamu siri ku level y'aba ladies and gentlemen ndi general kadi oyagala njogere kinga general njogere kikubaana abo. Ekyokubiri baana ba busiraamu ekyokubiri ndi musajja mukulu emyaka gyange ginzaaza Rema ginzaaza Kenzo kati oyagala omusajja omukulu mu myaka gino egyataata abaana bali benzaala mbogereko ki. So kyandibadde ekirungi omuntu n'osooka obeera ne munno n'omanya yono gwe neetaaga kubanga this is the person you're going to spend the rest of your life with. Kiba kitegeeza nti yeye ate yeggwe yeggwe oba oli wiringa okufeesinga buli kizibu kyonna ekiba kizze mu mbeera eyo kitegeeza nti omuntu wandi mu stadinze nnyo n'obeera naye nemwekola buli kintu nemulwana nga tonnaba mugamba nti kati nkonfaminze gwalibeerawo ebbanga lyonna. Alina okubanga omanyi famire wali weddeko n'omuntu maamawo lwaki osobola okubeera ne maamawo mu mbeera yonna nti oba okimanyi nti teriba mulala yoyo maama oba yoyo taata nti ne bw'aba akuyisa ati osobola obeerawo. Kati kyandibadde kirungi era n'omuntu ono n'omuteeka mu bigere ebyo nti ono omuntu mwagadde ne bw'ali nkola ki nze sijja kufaayo kambeere naye. Nekiraswaza nnyo abantu okwambala kadaali ne muyita abantu ate ne mwawukana nga mwayita abantu mubanga abasirwaza ensi yonna muba muswadde oluswala olutabangawo. Naye omuwala gwe weebale kubeera muto mu myaka n'oba mukulu mu ntegeera y'ebintu n'endaba yabyo. Lumu bwe nali njogera ku kigambo era bakalikodinga ne bakatambuza ne ugamba nti Rehema kulika omwana oyo tumukulise nti kulika bulaavu nniga buseki busemyekozo obwo tebuwasa bumaliraawo tukyetegereza ate kakati omanyi omukazi alina okubeera nga maamawo oli musiru genda owase ennyoko otubuulire ebyekiyayi tunaabikiriza. Alina okubanga omanyi famire wali weddeko n'omuntu maamawo lwaki osobola okubeera ne maamawo mu mbeera yonna nti oba okimanyi nti teriba mulala oli musiru genda owase ennyoko otubuulire ebyekiyayi tunaabikiriza saagala kuntabulatabula kati abo oyinza okusanga ngaebirala byonna byenjogedde tebajja biteekako bateekako kali kagenda owase ennyoko kage bajja okuteekako ono wa haki emuyisiza mu ttanuulu owulidde oba wali tosaana kusoma busawo wali osaana kubeera musajja bano abajja golodi mu birombe wali osaana kuba musajja mulombe be bagumu okutuuka kweri eddaala naye weebale muko kubeera mugumu. Nze sirina bingi ebyange byonna bya 14 munyweze muko Dr. Hamza mumugumye mumunyweze tali mu bya buseegu tali mu byabwononefu tali mu byaki atereeza ayagala ibada ate mumwagalire ku gwayagala nammwe ajja kubaagala. Eriyo omuntu gwolaba nti kawala kabadde ku Nairo Avenue owulire naye ono omwana omuwala abaddewo yatandise ebidongo omuwala muto n'abeerawo n'akwata we yakutte kumbe tamanyi bambi nti akutte ku kisogasoga era ogenda okukankana kyagudde n'agwa mu mazzi neyerwanako olwaleero ali ku lukalu kati akutte ku muki akutte kuki akutte ku muvule. Ffe tetulina bingi dduwa nze wonga nti yongera onyweze nga nyweza inshallah kasita asigaza akasaala eswala inshallah n'akanajjanjaba abalwadde ebirala situfaayo afutala olusife tumuzaala. Ekintu kitera okwerabira kyogedde naye gwe bakigambye tokola ki takyerabira. Kati one musuuza akyali mwana muto very young man. Kimmanyi abamu kwabo abayogedde bayinza n'okuba nga bamuzaala. Kati okumeggana n'omuntu bamutenkana oswala kubanga bwakumegga bakusekerera bwomumegga bakusekerera kubanga kati ngoyo omwana okulaba nti mugenda miguwako muyombe obusungu yabugyewo okutuuka ku ekyo. Secondly
n'omuntu okutuuka okumwogerako ekintu n'abazadde be fe abamu ku ffe bakuza obulungi tuti ntya n'okukiyisa mu kamwa siyinza kiyisa mu kamwa ng'ekyo kyeyayogedde ku maama we naye ng'era musuuza bwe yagambye diriisa nti allah asasule era kyekyo alina kuddukirawo allah omukkiriza yenna alina kuddukirawo allah naye nga ffe tuvumirira n'abo ababuugi b'obunyama abalowooza nti bw'ovuma nga bafuuwa kati bwe byebizibu kale n'olwekyo kyabadde kibi nnyo naye nze era ngamba nti musuuza social media ngisomye tabadde eddoboozi lye teribadde bbi naye ye kati asirika alekeraawo ffe mu busiraamu hadithi egamba nti al-ulamatu warithatul anbiya abamanyi be basika bannabbi nabbi sallallahu alaihi wasallam yali wampisa buli seeka yenna waali buli imaamu yenna waali ali mu bigere bya nabbi ekyebuuzi nabbi sallallahu alaihi wasallam allah yamugamba nti obanga osaasaanya eddiini gisaasaanye mu magezi na bigambo biwomu tovuma bantu era nabbi yali wampisa nnyo n'olwekyo omukulembeze yenna akozesa olulimi olutali olufe wano ku nkola yaffe okusukira mu kansi ekintu ky'okuvuma abantu ffe ekyo tekiriimu era kyo kyokka kikuyimirizisa oba n'okwogera ebintu ebitaliiyo. Ekyokubiri nti omukolo ng'ogwo wabaawo ebintu ebyogererwako sirowooza nti ebyokuvuma bye bimu ku biteekebwa okuvuma saabiwulidde naye nga nze ndowooza nti ate obufungo buli mu mitima gy'abantu mwewalanga nnyo okwogera ekintu kyoyinza okwejjusa kuba kati essaawa eno oyinza okulaba nga okyogedde omwana oli kati gwolaba yabaddewo oyo omwana nalabye omwana wa mutabanyi wange musuuza nga waali omwana oyo olabanga omuto naye omwana oyo ekintu ekyo kiyinza okutamuva ku mutima paka yaumulqiyama kale n'olwekyo nze ndowooza nti ebintu ebijyawo muleke kwogera lwakuba nti waliwo ki naye ffe musiraamu okuvuma abantu kiri haramu obutaba na mpisa kiri haramu naye ate nammwe abayita nammwe mulina ebizibu ogenda n'oyita omuntu gwomanyi nti notamuwa puroguramu yakwogera oba ebintu biba bimuweddeko naye ffe tuvumirira buli muntu yenna avumirira buli muntu yenna ayogera ebintu ebiswaza buli muntu yenna alowooza nti ekitiibwa kifumana mu kuvuma bantu ffe ekyo tetukiwagira ku supreme council n'obusiraamu tekukiwagira n'olwekyo ebyo bakola byabukubwabwe si bya busiraamu busiraamu si bwe bulagira era ffe tukivumirira naye nti ffe mubusiraamu ffe nga mubusiraamu ebyo byonna ebyo ffe tebiriimu ffe mubusiraamu ekikulu ennyo muntu kuleeta mwami wo nga bazadde bo bamuleese ne bamuleeta mu muzigiti oba wonna ne bamuwoowa kyekyokka oli taata nakkiriza omwana we nti nkufumbiza omukyala nakkiriza nti nzikiriza n'omuwa mahale kyekyokka bino ebisigadde byonna mu busiraamu ffe tetubibala.